Hurricane Mbabazi Kataha Museveni mu bbaluwa gye yawandiikidde obukiiko obuddukanya amatendekero aga waggulu obwa University Council ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde yagambye nti akooye okuwulira abasomesa abayingiza ebyobufuzi mu nsonga z'ebyenjigiriza wamu n'okuteeka minisitule y'ebyenjigiriza ku bunkenke buli kadde. Wabula akulira olukiiko lwa Makerere University Council mukyala Lona Magala agambye nti yadde nga tannafuna bbaluwa ya mukyala Museveni naye ekikolwa eky'abasomesa okwediima takirabamu buzibu naddala nga kikoleddwa mu mateeka. Lona Magala agambye nti Bonga Makerere University akeediimo k'abasomesa tekalina ngeri gye kataataganyizaamu mirimu gyabwe. Makerere has a contract with staff they signed when they took on the job. That contract is still in effect and we are working according to that contract. So unless they are repealing the contract, so we work with that contract. Whatever terms are in that contract are what we are working with. Anyone who has repealed that contract and said, I'm not going to work because the terms of this contract are wrong, they signed a contract. That's what we are working with. Ku ssettendekero wa Mubzi y'ebyayo bikyawanvuye olw'ensonga nti n'olukiiko olwa kanso lulina okutuula lusalewo ku nsonga eno obukulembeze bwalwo bwaweddeko omwezi oguwedde nga kaakano tebalina lukiiko luyinza kukola ku nsonga eno. Akulira ettendekero lya Mubzi Profesa Waswa Balunywa agambye nti Mubzi lyerimu ku matendekero agakyasinze okukosebwa mu mbeera ez'abasomesa obutasasulwa bulungi ng'emirundi mingi baviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Tumaze emyaka nga tulina abasomesa abatasasulwa ssente zifaanana z'abali balala bonna nga gavumenti bwe yayongeza ssente. Bamaze ebbanga ng'era tebasomesa, abamu ku bo tebasomesa. Ekyo kikwata ku Mubzi ng'ettendekero lyayo. Kati universities bwe zisalawo nti ate zigende ku strike zibeera nga bonna kati abasomesa n'abantu bonna bagende ku strike. Kati ffenna tubeera tuli involved. Ndowooza nti mbeera zino zetulimu tumaze emyezi 12 nga tuggaddwawo tetukola naye sala gubadde gujja lunaku. Definitely gavumenti sente zaayo zakendeera zeefuna kubanga ebintu bingi nnyo tebikolwa. Ndowooza nti twandibadde tugumiikirizaamuko gavumenti neeva mu buzibu bwerimu ne tulyoka tudda mu kusaba ssente ezo. Wabula akulira abasomesa mu ssettendekero za gavumenti zonna mu kibiina ekya Public Universities Academic Staff Association Dr. Deus Kamunyu Muwezi mwenyamivu nti mu kifo kya gavumenti okukola ku byabatwala mu keediimo atezze mu kubatiisatiisa. Tetunafuna ekiwandiiko kuva mu ministry. Bwe tukifuna tujja kukiteeka kuba bananyini ekintu kino kye tulimu bajja kusala mu buboka. Tunafuna kitulaga nti tewali ssuubi lyonna. Tujjako okututiisa tetunasisinkana abakulu bonna abalina solution naye tulaba kanso abakulembeze okututiisa kyetulaba. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ekikulirwa Robert Kyagulanyi Center mu Bobiwine kiri mu kusattira olw'enteekateeka ey'abanene mu gavumenti ya Uganda okutandika okutuukirira abamu ku bannakibiina abaawangula ebifo by'obukulembeze okuboogereza okukolera wamu ne gavumenti ey'NRM. Bano okuli abali ku mutendera gw'ababaka ba Parliament n'abali ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu kitegeerekese nti okuva lwe baalangirirwa ku buwanguzi waliwo abanene mu gavumenti ya Uganda ababakubira obusimu obw'olutatadde nga babasaba okukwatagana ne gavumenti eri mu buyinza batambulire wamu. Embeera eno ereeseewo akasattiro mu kibiina ekya NUP n'okwekengera okw'amaanyi mu bakulu mu kibiina kino nga batya nti n'ebyama eby'ekibiina kino bingi biyinza okusomolwa ne bigenda mu gavumenti y'NRM. Kino kyawaliriza n'abakulu mu kibiina kino okukyusa mu nkola nga kaakano ensisinkano ez'amaanyi ezitakkirizibwamu bannamawulire abazeetabyemu kati tebakkirizibwa kugendayo na ssimu okwewala ebyamu okusomolwa. Joel Osenyonyi Ssekamwa w'ekibiina ekya National Unity Platform kino akikkiriza n'agamba nti okuviira ddala lwe baatandika okuvuganya gavumenti y'NRM bangi ku bannaabwe bazze bagulibwa abalala ne bava ku mulamwa nga n'abo abaawangudde bangi bayinza okusikirizibwa okuva ku mulamwa. Naye ffe tugamba nti tetwagala kasente, twagala ggwanga lyaffe kutereera. Kubanga Ssenyonyi bwe nnyimirira ne njogera ku Fugabbi, ku bulyake, ku bavubuka miliyoni ne miliyoni mu Uganda abatalina mirimu. N'ompita n'ongamba nti kakati lekera okwogera ebyo byogera kwata akasente. Bwe nfuna akasente miliyoni ne miliyoni z'abannayuganda be mbadde njogerako abatalina mirimu ne bafuna emirimu. Owaayi Fugabbi ne likoma ne bino ebintu ebigenda maaso biba bikoma nedda. So kaakati ffe ekyo twakigaana kubanga
awo tuba tuvudde ku mulamwa bannayuganda batusindikayo okubakiikirira kakati bwe ngenda ne bampa akasente mwatu mba sikyabakiikirira banneekikirira bino yabitandika dda naawe ne Kyagulanyi bagezaako okumuyita ebbanga eryayita naye n'abalaga nti nedda akasente ke mugezaako okumpa sikaagala njagala akatiba akazikuba naffe bagezezaako tusikaasika naye tugamba nti nedda tuli ku mulamwa ogw'enkyukakyuka so tebannakoma. Gavumenti mu ngeri etali ya lwatu ezze ekolagana n'abamu ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu bibiina eby'enjawulo era nga n'abamu ku bano etuuse n'okubawanga obwa minisita. Emmanuel Dombo director w'ebyamawulire mu NRM agambye nti ekyokutuukirira abannuupu okubasikiriza okukola ne gavumenti tannakimanyaako wabula nti ye kyamanyi nti abantu bano okuweereza obulungi balina okukolagana n'aba NRM mu ngeri emu oba endala ye kyagamba nti ekyo tekiba kibi. Era kipya mu matu gange naye nga kyemanyi nti NRM eteekawo enkola ey'okukolagana n'abantu bonna olw'okuzimba eggwanga lyaffe. Olwawaliyo abantu be balonze okugenda mu parliament nga baagala okuzimba eggwanga lyaffe era balina kukolagana n'aba NRM abaliyo. Kaakati bwe baba bakolaganye ekyo kye kibasuubirwamu kubanga ne constitution ne ssemateeka w'eggwanga bw'agamba tebajja kuyisa amateeka nga tebakolaganye naye okubagamba nti babapeerereza nga baagala okubagamba nti tebassa kitiibwa mu mukama waabwe ekyo si kyaffe era si nkola yaffe. Kinajjukirwa nti muzimu ku nsisinkano omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ze yasooka okuba nazo n'abakulembeze bano abaalondebwa ku mitendera gyonna oluvannyuma lw'amagye okwamuka amaka ge gye baali bamuggalidde okumala ebbanga lya nnaku 10 yalabula abakulembeze bano kusoomoozebwa okuboolekedde omuli n'okugulirirwa okuva ku mulamwa gw'abantu gwe baabalonderako. Njagala basaba mikwano gyange nze ng'omuntu temunswaza ne okusingira ddala temuswaza ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga ebiruubirirwa byaffe ng'omugigi abasinga obungi kummwe temwali bazaale Museveni we yawambira ensi yaffe kati muli babaka ba parliament ekyo no kibajjukize nti tulina omulimu ogw'amaanyi so njagala okubajjukiza nti obuyinza obw'abantu basazeewo mu bakiikirire ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwannakyemalira buno. Omuntu bw'afiira mu kkomera ng'ali ku musango ogwa Naggomola era ng'alina okuliyirira gavumenti ebbanja eryo terisasulwa wabula ate bw'afa ng'abadde yasibibwa lwa bbanja lya muntu ebbanja eryo lirina okusasulwa abantu be abasigadde mu by'obugagga bye nga munnamateeka Usaama Ssebuufu bw'annyonnyola. Bw'aba abadde alina ekibonerezo nga kya criminal nga kyakuzzaayo ssente ng'omusango gwe baamusinga gwali omusango ogwa Naggomola. Omuntu oyo bw'afa ekibonerezo aba afudde nakyo eky'okuddiza ssente aba afudde nakyo era tosobola kyekereyiminga ng'ogenda mu bantu be naye omusango bwe guba nga gwa civil nga mwebanja gwa contract omuntu n'afa nga teyasasula osobola okubanja estate ye ebintu byaleka abasikira omufu basikira amabanja g'omufu n'essente ze zaalina n'ebyobugagga bye era ebbanja eryo estate esobola okulisasula. Ebbanja eryo lyawukanako n'ery'omusango ogwa criminal oba ogwa Naggomola ery'omusango ogw'engassi n'omusango ogwa Naggomola. Ogwa Naggomola ebbanja omuntu aba afudde nalyo talisasula. Ekitongole ekirungamye okugula n'okutunda ebintu bya gavumenti ekya Public Procurement and Disposal of Government Assets Authority kikkiriza ministry ya gavumenti ez'ebitundu okugula pikipiki ez'abannyini ntebe b'amagombolola mu Uganda yonna. Ministry eno yaliko kampuni yali ewadde contract okugenda okuguza gavumenti pikipiki zino emyaka ng'ebiri egiyise wabula kampuni emu n'eddukira eri ekitongole kino ekya PPDA okwekubira enduulu nti ministry eno yalaga kyekubira n'emitondera emituufu tegyagobererwa ng'ebintu byakolebwa mu ngeri ya gadibenga ly'engembwa etunda omuzigo. Senkulu w'ekitongole kino Benson Tulyamwe agambye nti baatunudde mu kwemulugunya okwa kampuni eyo yawaaba ne bakisanga nga okuwaaba tekwali mu ggumba kwe kugoba okwemulugunya kuno bw'etyo minisitule ya gavumenti ez'ebitundu n'ekkirizibwa okugenda mu maaso n'okugula pikipiki zino. Twaba go ahead complaint twagidismissinga so bagenda kweyongera mu maaso bamalirize procurement.
Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Kacya Jennifer Namuyangu agambye nti enteekateeka eno egenda kukolebwa mangu bannyini ntebe bano bafune entambula anti bulijjo kiribedda mmese ya ku mutala. Eyo kampani etunda piki wano bagiyita Simba ya Muyindi kati bo baali beekubidde enduulu nti lwaki baabaleka manyi bagenda eyo mu East ne bawandiika bakya persons bagamba mbu basazeewo baagala piki ezo ate nga okugula piki procurement si bwekityo bwe kibeera togenda ate n'osolisinga agenda okutwala ekintu ekyo akuguleko tuyita eno mu mateeka nateeka mu mpapula abantu ne basaba asinze tujja genda mu maaso kubanga kiruddewo nnyo ojjukira n'omwaka oguwedde baakitulemesa nga ssente ne ziddayo mu ministry ya finance aguweddeko kati bakyameni ba siri tebalina ntambula sanja bakimazeeko kati n'abaana abajja bagenda kuyingira tukyali mu gundi mwezi kati tujja genda mu maaso ku sipiidi ayiriiri. Uganda erimu amagombolola 2184 nga gano ge galimu bannyini ntebe abagenda okufuna pikipiki zino nga bano bamaze kumpi ebisanja 3 nga tebalina ntambula ekintu ekibakaluubiriza ennyo mu mpeereza zaabwe. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Wano tusanyukira nnyo n'okuwagira entegeka zonna ez'enkulaakulana ezireetebwa mu ggwanga lyaffe oluusi nga zizingiramu ettaka ly'obwannannyini. Tulowooza nti entegeka ng'ezo zandigenze mu maaso oluvannyuma nga gavumenti etegeeragana ne bannannyini ttaka. Entegeeragana eyo yandibadde ng'eri ey'obwenkanya ate ng'abantu baliyiriddwa ekisaanidde. Wano mu Buganda tulina ettaka ery'ennono lye tulowooza nti lya mugaso nnyo ate nga lya nkizo mu Bwakabaka n'abantu baffe bonna okutwalira awamu. N'olwekyo bwe wabaawo enteekateeka yonna ey'okukolera ku ttaka ng'eryo emirimu egikulaakulanya eggwanga kisaanira okuteesa ne bannannyini lyo mu bwenkanya. Liigi y'omupiira ey'ababinywere eya Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira 6 mu bisaawe eby'enjawulo mu kiseera nga kiraabu bbiri zokka okuli Vipers ne Express FC mukwano gw'abangi ze zitannaba kukubwamu mupiira gwonna. Kirabu ya Busoga United egenda kukyaza KCCA ku kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru. Kyetume egenda kuzannya ne Village Gosalongo ku kisaawe kye kimu naye nga Kyetume egenda kujja mu mupiira guno nga yakamala okugoba abadde omutendesi Livingstone Mbabazi ne Musikiza Alex Isabirye. Kitale egenda kuzannya ne Express FC mukwano gw'abangi e Kavumba. Ondu Paraka eyakagenda emipiira ebiri eyakakubwa emipiira ebiri egy'omuddiringanwa egenda kukyaza kirabu ya Bulu mu Arua. UPDF egenda kuzannya ne URM kisaawe Bombo ate Wakiso Giants ezanye ne Mida ku kisaawe kya Kabaka ky'Abaggwe Wakiso. Kirabu zonna zaakazanya emipiira 10 era Vipers yekulembedde liigi n'obonero 24 ate nga Kitala ne Mida zisembye n'akabonero kamu buli emu. Ebyo nga bikyali awo ng'esigadde ennaku mbala okutuuka ku mupiira ogw'akamalirizo ogw'empaka z'amasaza ab'ekibiina eky'obwegassi ekyamasaka Cooperative Union badduukiridde ttiimu eya Buddu ne Kavuwa mitwalo 50 ne bokisi z'amazzi 10. Mwabadde akwasibwa ensimbi zino ku mbuga y'essaza ly'e Buddu, omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Jude Muleke agambye nti beetegese okukuba ggomba. Tugenda kuzannya omupiira gwaffe ogw'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 6 lwe lw'omukaaga lwa wiiki eno gye tulimu. Obuwagizi buno bwe mutuwadde bulaze tugakuleeta ekikopo. Abakulu batuleetedde emitwalo 5 egya Uganda ku miliyoni 3 ze tunoonya kaakati emitwalo 5 gimaze okuvaako. N'olwekyo tubeebazanya ane batuleeteyo n'amazzi. Amazzi ago gagenda kutuyamba nnyo okulanga ttiimu yaffe yeeyongeramu amaanyi. N'alinnya Emumbejja Asika n'omulangira alondebwa okulya obwakabaka nga naffe abantu ba bulijjo bwe tuba ne Lubuga Asika n'omuntu asikidde omugenzi naye nga kaakano mu Buganda bannaalinnya tulina ba biti 3.
Ekiti ekisooka ye Mumbejja Asika n'omulangira alidde obwakabaka nga kaakano ayitibwa Nnaalinnya Lubuga. Ekyokubiri be bannaalinnya b'amasiro aga buli Ssekabaka okukuuma ensikirano ya Ssekabaka oyo, nga n'ekiti ekyokusatu abalangira abamu abaali abakulu ennyo yadde nga tebaafuuka bakabaka naye nabo baliko bannaalinnya. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokusatu ogwa Mugulansigo omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1952 gy'emyaka 69 egyakayita, ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasookera ddala kyatandikibwawo mu nsi yattu Uganda era nga kye kya Uganda National Congress nga yakitandika ye Ignatius Kangavve Musaazi. Bw'atyo Ignatius Kangavve Musaazi yafuuka pulezidenti omubereberye ow'ekibiina kino ekya UNC, so nga ssaabawandiisi owa UNC yasookera ddala ye Haaji Kakyama Abubakar Mayanja, nga Napolo Kironde yafuuka munnamateeka w'ekibiina kino ekya UNC omubereberye. Ekitebe ky'ekibiina kino ekya UNC kyassibwa ku kizimbe ekya Musajja Alumbu House ku luguudo Musajja Alumbu Emmengo Kisenyi okuliraanira olubiri lw'Emmengo, ng'ekizimbe kino kyali kya Lule Yakobo Musajja Alumbwa ow'empeewe yaliko omuwanika wa Buganda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ab'obuyinza mu bizinga by'e Zanzibar mu nsi eya Tanzania bayisizza amateeka amakakali ku balambuzi abagendayo nga bambadde bubi nga bano si baakuddamu kukkirizibwayo okubamalamu akambaaya akasenguse ennyonyi ekiro gy'oli nti ew'omusolo. Minisita wa Zanzibar ow'ebyobulambuzi Leila Mohamed Musa alangiridde eri bannamawulire nti abalambuzi abanaddamu okusangibwa nga bambadde obugoye bukkookoonyo baakutanzibwa, kubanga Zanzibar nsi erina okukimanya nti si siteegi ya bimansulo batuuke n'okwambalirayo engoye ez'ebitundu. Abanaalambuzi abambadde enkunabyo nga bagayidi gavumenti egambye nti begenda okutanza ennyo, nga buli mulambuzi ayambadde kookoonyo gayidi amutangirako $7 z'ensimbi za Uganda ng'obukadde 2.5, ng'ab'e Zanzibar bagamba nti bulijjo ennungu enkaliriza ekisate wona. Wooteeri ezisuza wamu n'okuliisa abantu nazo ab'obuyinza Zanzibar bazirabudde tiziteekeddwa buteekwa okukwasa amateeka ag'ennyambala entuufu era esaanidde ng'abalambuzi abalemera ku by'okwambala obukete zirina okumalirira zireme okubasembeza okumalawo abantu naddala abakazi kyenkana abatambula obute ku nguudo z'e Zanzibar. Ebyobulamu bannassaayansi balabudde abazadde abakeeza ennyo abaana ku masomero tibafuba okulaba nga buli lunaku omwana afuna obudde obwebaka ekimala bwe babanga ddala baagala babe n'obwongo obwogi obusaza nga akabiriiti mu bukulu. Abayivu mu buta balowoozanga nti ekitundu kya Bululu kulabba nti kisiimuula bwino wa Bayiro. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of South Australia mu nsi ya Australia ne balondoola abaana abasomi abasukka mu mutwalo omulambo okumala emyaka. Bakagezi munnyo bagamba nti omwana nga tannasussa myaka 14 egy'obukulu ateekeddwa buteekwa okwebaka waakiri essaawa eziwerera ddala 7 ezeekutte bwe babanga ddala bye basoma banaabitegeera ate basigale ng'obwongo tebuwuguka. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno Professor Alex Agostini agambye nti omwana mu buto bw'aweza emyaka 5 egyekutte nga teyeebaka kimala tewali kubuusabuusa mu bukulu enkola y'obwongo bwe yakwewunzika abe ng'atangaalirira.